n'omusajja ayitibwa mu Iran then oluvannyuma tugende mu bya operation Sindoor ne operation Bunyani Marususu ne kalusooke wano munda mu ggwanga etibwa Iran kibuga ekiribwa Tehran tulina bye tulengedde naye kansooke nkubuulire nti Abamerika n'abasajja bayitibwa ba Iran bagenze maaso n'okuleka nti bazzeemu okwogerezeganya. Amerika n'omu Iran bazzeemu ne batuula munda mu ggwanga eritibwa erya Yemen era balina bingi bye bakanyizaako batudde mu ggwanga erya Oman okusinza no ku mawulire ge tufuna okuva munda mu ggwanga erya Amerika. Omanyi enteeseganya za Amerika n'eggwanga etibwa erya Iran zibadde bwe zityo nga zeewunyisa mu ngeri emu oba endala. Basooka ne bateesa kakati ate oluvannyuma ne bavaayo ne boogera bigambo biba bingi nnyo. Kati okusooka gubadde ku mulundi gwakuna Amerika n'omu Iran abaira ne bategeezezza ne bagamba nti zibadde difficult but promising. Yes, babadde mu kibuga ekitibwa Muscat oba Muscat munda mu ggwanga erya Oman. Minisita w'ensonga z'ebyoggwanga bamuyita Abbas Araghchi, ow'eggwanga eritibwa erya Iran Abbas Said Araghchi bw'ati ategeeza nti zibadde difficult but useful bw'ati bw'ategeezezza. Amerika atudde n'omu Iran okumala essaawa zibadde 3:2. Omwogezi wa gavumenti ya Iran gwe bayita Ismail Bagheri bw'ati ategeezezza naga zibadde difficult but tusuubira nti zijja kuvaamu obulyawo kalungi. Zibadde essaawa 3:2 mu Amerika na musajja ayitibwa mu Iran nga bagenda maaso n'okuleka nti oba olyawo boogerezeganya kyokka ng'era katugambe nti ebituukiddwako si byebyo ebiri final sofa kubanga bategeeza nti rawundi ey'okutaano egenda kubeerayo era nga eggwanga etibwa lya Oman be bagenda okukibeeramu omulundi ogw'okutaano nsonga za nuclear. Naye nga mu byonna ebigenda maaso n'okuleka nti obulya bitambula, minisita w'ensonga z'ebyoggwanga wa Iran gwe bayita Abbas Said Araghchi bw'ati ategeezezza n'agamba nti abadde ku TV y'eggwanga magunga bakateesa n'agamba nti aba Iran tutuula n'Amerika era tuteesa but we maintain this nti civilian enrichment of uranium cannot be subjected to any deal. Bali abasajja bali defiant of course bulijjo nkikubulira okimanyi. Aba Iran bagamba nti okoze oku enrichinga oba okulaakulanya uranium ng'agenda kuyamba ku bantu mu byabulimi kufuna amasannyalaze ekyo tekigenda kubeera mu ddiiru tetukiteesaako yadde tetugenda kiteesaako. Nuclear gwe tukulanga bwa masannyalaze jasi bantu okufuna kumukozesa mu byabulimi nedda awo nedda ekyo kyokka Amerika bagamba nti nsaagala kuwulira abaana tetuyinza kubeesiga mujja gamba nti gwe mukulaakulanya agenda gasa bantu mugenda mukole nuclear nga tuli awo tetugenda kukikkiriza. Abairani bazzeemu ne bakigumiza nga bayitamu Said Abbas Araghchi minisita w'ensonga z'ebyoggwanga nti awo tetugenda kukkiriza. Kitegeeza nti ebyaddala newankubadde nga batugambye nti enteeseganya zibaddewo bakozesezza ekigambo ekigamba nti ebigambo badde bisatu difficult but useful nti zibadde nzibu nnyo naye zibadde za mugaso again. Kati bakyali awo naye tebannaba kutuuka ku kukkiriziganya mu Amerika na musajja mu Iran tebannaba kutuuka ku kukkiriziganya. Omuliraani ateesa agamba nti nsobola okubaako byendeka naye ono agenda okuyamba ku bannansi kufuna amasannyalaze oyo sigenda muteesezaako nja kusigalamu. Amerika mugamba nti please tetukyetaaga ekyo. Kati embeera nga bwekyali ebyaddala wakyaliwo kalumanywero ow'amaanyi wakati w'omusajja Omuyisirayiri no wakati w'omusajja Omumerika n'aba Iran tebannaba kukkaanya ku tebo batuula ebadde rawundi ya mulundi gwakuna era batusuubiza nti ey'omulundi ogwokutaano egenda kuba ejja era nga omwani yekirimu naye tebannaba kukkaanya. Abayiraani bakibuli n'Abamerika bakibuli embeera nga bwetambula okusinziira no ku Iran bategeezezza nti Tehran remains committed to providing verifiable assurances that it will not be able to develop a nuclear bomb. Bagambye nti tugenda kusigala nga tugira naye tetugenda tukyali mu mbeera eyo tugenda kubakakasa tukyabakakasa nti ffe tetulina nteekateeka ya kukola nuclear bomb. Kati Amerika agamba nti bano balimba berimbika nti nuclear gwe bakola wakuyamba ku bannansi enrichment gye bakola yakuyamba ku bannansi naye Amerika naye Israel tebakkiriza. Isirayiri yasinga okukipika amukaseera kano. Jjukira nti ng'enteeseganya tezinnabaawo ono minisita gwe bayita Araghchi yagenzeeko e Saudi Arabia
n'agenda ku ne munda mu ggwanga etibira Qatar n'abaka bakulu byesisinkanye oboolyawo okuba buliifinga ku nsonga za nuclear talk wakati waabwe ne America ezibadde zigenda maaso. Omusajja atambula nnyo kubanga juzi n'agamba nti bwe bava mu nteeseganya rawundi ey'okubiri n'asooka n'adduka e Moscow n'ategeeza kubeera Russia n'avayo n'alinnya ennyonyi n'agenda munda mu ggwanga lya China n'ategeeza kuba Beijing gy'ava n'agenda ate mu ggwanga lya Pakistan bwe babadde bano bagenda okwekuba yadduse n'agenda e Pakistan mu Islamabad n'avayo n'agenda ate Buyindi kakati ate n'agenda e Saudi Arabia n'asinkana abaayo n'adduka n'agenda e Qatar. Abbas Said Araghchi alinga president wa Iran ali busy ekyenkanidde nsonga za nuclear mu kaseera nga president kubaita Masoud Pezeshkian ekifaananyi kino takiriimu nnyo okujjako amuli okutegeeza nti Trump bw'anaaba agenze mu ggwanga etibwira Saudi Arabia asuubiddwa nti bayinza okumuyita Pezeshkian ne bajja ne boogerezeganya. Kale embeera bwetyo bweri abayira n'Abamerika tebannaba kutuuka oboolyawo ku level ya kukaanya mu ebyo ebitambula nuclear talks nga bwe zigenda maaso n'okuleka nti zitambula. Ataddeko Pale FM ekkulu eri omuntu wa bulijjo. Kakati oluvuddeyo ne bateesa ne bagamba nti rawundi ey'okutaano ejja ne badde enzibu naye ng'ebadde useful. Kati ate omu Iran bateesa ate bw'alina byakola nga bw'olaba mu America bateesa naye bw'akanga bw'aleeta ebyombo by'aleeta ki. Kati Abayiraani bamaze ne bata akatambi akalala baleese beesi empya eya drone babeze n'Omumerika. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Ampuliriza ngetulengera okuva munda mu ggwanga etibwe lya Iran bana abasajja tebapowa nga bwe nagambye tebapowangako. Kati amagye gaabwe agayitibwa IRGC Islamic Revolutionary Guards Corps Iran bamaze again and again okwaniveiringa first underground drone base. Tulite baatulaga rockets kakati drone base yino bagenze maaso n'okuleka nti bagireese era bagiraze ensi Irani eraze ensi drone base endala bamaze okulabika nti bagiraze era ne balaga advanced unmanned systems eza drone capable of evading radar detection. Drone ezitasobola okulabika nti zirabwa ku radar systems abasajja bamaze okuba nti baziraze Bayirani era ne bagenda maaso n'okuleka nti ekisinga okuba ekyettabbu kye bakoze Abayirani kale okuleeta drone za bulijjo balina drone gye bagezesezza balaba oba ng'esobola okubega era ekikoze babeze Omumerika batya wuliriza nkubuulire. Kakati tutegedde nti facility eno gye batulaze this time eri Maserengeta ga province gye bayita Hormozgan province ya Hormozgan gyeri wansi mu ttaka gye bagizimbye kumpi nnyo ne Persian Gulf wansi mu ttaka. Omwiraani talina kyakolera ku ngulu byonna abikolera wansi mu ttaka eyo gye yeekweka mu zibankazi gyagattiragatira n'aleeta Bayirani. Kakati eno complex nnene bwaguuga nga bweragiddwa mu katambi bakulaze nga wansi mu ttaka Abayirani gye bakoledde omukolo gubaddeko commander in chief ow'amagye ga IRGC bamuyita Major General Hossein Salami. Omukolo kubaddeko Navy commander bamuyita Rear Admiral Alireza Tangisil naye abaddeko. Wabaddeyo ki? Kakati bakulaze nga facility eno bwaguuga wansi mu ttaka housing hundreds of domestically produced drones zebeekoledde ebikumi n'ebikumi wansi mu ttaka. Kakati muzimu kuze tulengedde wansi mu ttaka Omwirani alaze gye bayita Mohajiru 6 Mohajiru 6 drone Abayirani nayo bagenze maaso n'okuba nti bagiraze emu kuze balaze mubaddemu Mohajiru. Kati eno Mohajiru 6 gye basinze okuba nti batulaga kati yo bagikulanga yina kye bayita carbon fiber body Bayirani bateesa bwe bakola
bateesawo beetegeka eno erina kye bayita carbon fiber body and advanced anti-electronic warfare system. Togikwata omubiri gwa fiber, carbon fiber, kitegeeza nti bino ebyuma byo bibeera bizibu nnyo okulaba. Kakati kye bakoze okakasa nti akantu kano tekalabwa, bakasindika ne kakuŋŋanya information, basobola okukasindika ka Muhajiru ba Irani. Nkubulya bya mu Irani, Muhajiru weno namba 6, Muhajiru 6, bagisindika ng'esobola okukuba oba neekubega nezzaayo information. Kati olw'okuba nti erina kye bayita carbon fiber body ne advanced anti kitegeeza nti electronic warfare system, ebyuma byo tebisobola kugiraba, tebisobola kugiwugula, tebisobola kugisiriwaza mbu eve ku mulimu guba gitumye. Nedda bagitaddemu tekinologi. Buno obusajja sebo bulina tekinologi bulaba edduka naye nga businzira wansi mu ttaka ne bukola ne bugatta ne buleeta. Kakati eno Muhajiru 6 gye nkunnyonnyola, Abayirani kye baakoze bagitaddemu zi anti-electronic warfare system. Togiraba ejja mu bwengula bw'ekibuga Kampala naye nga togiraba, ebyuma byo nga tebiraba. Gwe ng'olowooza oli seefu, gwe ng'olowooza oli seefu. Kati Abayirani baagala nnyo ebintu bya bwino n'obujulizi. Kye bakoze Abayirani, kye bakoze okimanyi kiikino, bagisindise. Bagambye nti eno Muhajiru ezimu ku ze balaze gye buvuddeko bagisindise egende ebega ekyombo kya Amerika kye bayita USS Dwight D. Eisenhower. Bagisindise egende kubanga bamaze okugikulaakulanya ne bagamba nti ddala enaakula tulina ogigezesa tulabe ekula bulungi, ne bagisukuma egende ebega ekyombo balabe ekyombo kya Amerika kino ekiriko radar systems ekiyitibwa Dwight D. Eisenhower ekireba buli ekijja banaagiraba oba tebaagirabe. Kakati Abayirani bagambye okusinza ku footage, in fact balaze n'obujulizi, eno drone bagisindise n'ebega ekyombo kya Amerika okumala essaawa 10 consecutive hours nga tebagiraba, ng'eri undetected. Osagana Omuyirani basindise drone ya Muhajiru n'ebega ekyombo kya Amerika okumala essaawa 10 ng'ekiri kumpi naye nga tekiraba. Era kye bakoze footage yenna Abayirani ne bamulaga ku lutambi nga Muhajiru ekuba ebifaananyi n'eraga abasirikale nga beetala bakola kino, ennyonyi nga ziri ku kaguudo kweziddukira nga byonna tebiraba. Kati babireese ne babiteeka ku TV ne bagamba nti mulabe. Kakati drone eno ekubye kye bayita high resolution imagery of the aircraft carrier ne bagiraga. Okitegeera yonna nga bwe yakula ne weeri mu Muhajiru nga yekuba ebifaananyi eno drone ne balaga naval assets endala zonna ezigirinaanye. Buno obwato bateekako obutono bayita bu torpedo bonna ne babulaga nemala neddayo Tehirani neza information footage yenna nga bamulina ng'ekyombo bakirabye ng'ate Amerika tategedde nga talabye. Kati bo ne bagamba nti mulabe, bulijjo bagamba nti bamaanyi, ekyombo bakireeta balowooza nti bali seefu. Ne baseka era negamba nti kale mujja kutulaba kimafiya. Era okusinziira ku General Hussein Salami bwe bamaze okulaga vidiyo n'agamba nti bannansi ba Iran, General Hussein Salami agenda nti bannansi ba Iran mubeere mwebaka otwotubake bano mulaba mulabe balina ekyombo tugenze ne tukibegere kikuba ebifaananyi ne tubireeta bibino. Muhajiru ebireese n'agamba bannansi b'eggwanga erya Iran ku kye tulabye mwebake tulo bisigadde mu bitulekere. Kale natuliriza mubaddemu drone endala zibalaze mbadde Ababiru eno bagiraze ne balaga n'omulimu gwe yakoze gye bayita Muhajiru 6 okulaga Abamerika nti tusobola ogisindika neekuba ate nga temugirabye. Message negenda bulungi eri Isirairi n'eggwanga etibwa erya Amerika akadde kano kennyini. Akati embeera bwetyo bwebadde Abayirani bagambye bannansi nti mmwe mwebake ebisigadde mu bitulekere bano ebyaddala tubasobola. Webale goberera paal wonna wosinzira okuba nti otaddeko webale nnyo. Tuli ne MTN ez'omukugu banafa ba SMK Tires bagamba nti webale obenje ng'okwesempya gy'emmotoka emiwangazi egya SMK mu bika byonna